A beautiful Sunday afternoon. Muri ba mukisa we mutukidde ne breaking news is no zakabalo Joe Biden pulls out of the race, and what a coincidence that I get lucky to speak to you guys. Aje atwegatteko tulabe nkunga all Midwest kano ke kakisa ekintu wekibeera nga kiri mu Midwest simanyi lwaki omuntu ali Iowa, ali Minnesota, ali Wisconsin, Michigan, Ohio, lwaki temujja kubanga it's just a drivable distance. Nandirowoozeza nti states zino zonna ezirinaanyaawo okumpi bannange mwandize mu bungi nnyo era tubakubiriza bw'obanga omanyi tuli mu state ezo ng'okkiriza mu nkyukakyuka teme kwogera nkyukakyuka nga tujogera nga tugamba mpagira njagala enkyukakyuka girage ogenda giraga otya jangu president gyali mu Midwest okujja tubeere wamu kireeta enkyukakyuka mu nsi yaffe. At times abantu bayinza obutafuna kakisa nti mbaddeeyo nze Ssaalongo nandyagadde okuwandiika ekintu kyendowooza ekyandibadde kibenefitinga Uganda naye nkoze ntya, then tabamiruko ono wafuna akakakisa because then president atwala ekisinde kyaffe waali okubye pepayo ya mulembe ya kabi tugitunulamu awo nga pepa ya Ssaalongo egenda ku manifesto ya NUP oba ya people power nga tugamba wetubanga ng'obuyinza buli mu mikono gyaffe nga befe abali mu ntebe UCC oba ebadde ejjako emikutu gy'abantu Ssaalongo agambye nedda buli muntu abeere ne communication ya bwereere radio buli omu agulewo nga bw'ayagala licenses zibeerewo ezitiri so byebyo ebintu ebimu bye twachivinga as a group. So tabamiruka zino we bring it up not for only NUP but also for everybody in people power that believes in change. Amanyi g'abantu, people power is everybody from all the different backgrounds. So sagala bakitwale nti soni NUP tetujja kigenda muno. Let everybody come. Era oli wabanga alina ability ajje atwegatteko tulabe nkunga all Midwest kano ke kakisa ekintu wekibeera nga kiri mu Midwest simanyi lwaki omuntu ali Iowa, ali Minnesota, ali Wisconsin, Michigan, Ohio, lwaki temujja kubanga it's just a drivable distance. Nandirowoozeza nti states zino zonna ezirinaanyaawo okumpi bannange mwandize mu bungi nnyo era tubakubiriza bw'obanga omanyi tuli mu state ezo ng'okkiriza mu nkyukakyuka teme kwogera nkyukakyuka nga tujogera nga tugamba mpagira njagala enkyukakyuka girage ogenda giraga otya jangu president gyali mu Midwest. Challenges obutawa Trump mukisa nga womanyi mu nsi muno mwe tuli abantu bakujajinga kuba olwadde essenyiga bakujajinga kuba okolodde so kikulu nnyo eri Democratic Party nti Biden waba avudde mu race chances z'omukulu Trump n'ebizibu by'abagenda okujja nabyo tuba tuzikendeza ate banaye abalonda mwenna banange Ugandan community tugende tulonde tetugaana kulonda ono politics naffe atukwatako amateeka ge bateekawo gatu-affectinga ndowooza Trump mumuwulira byeyewaza okujja okukola ffenna tuli banaye musasule ka registration mubeerewo kweno memorable event mpozi okujjulirizako ku bibuuzo byammwe abantu bye babeera nabyo nobuteri ready president wamwe yatasaanidde bla bla tugenda be answering ne theme y'omukolo emikolo gyaffe usually girina theme tugiruningira kuba events zaffe zaawukanako ku events eza conventions endala tuba n'ekigendererwa nga tekikomaawo mu diaspora wabula nga ekigendererwa kitunulidde ne Uganda empya gye twagala so kuguno mwaka tulina theme eyitibwa envisioning a new Uganda. Envisioning a new Uganda is a very interesting theme according to me because we're going to dig deep
mu ebyo bye mwagala olaba mu agenda NUP bw'eneebeze amasomero ganaafaanana gatya tugenda beera ne presentations answering ebyo ebibuuzo tugenda kulaba amalwaliro twagala gali gatya ebyemizannyo birina kubeera bitya abavubuka tubategekedde tutya so many things tugenda byonna kubyogerako mu theme yaffe eyo tuyita no n'abantu bw'obeera eyo ng'osobola okukola paper no preparing olupapula nga luli under that theme wandiika olupapula lwo otutuukirire naye obudde busigaddewo butini nnyo oba olupapula okulukkiriza because it has to be reviewed but yes you're welcome because this should be interactive to sharing ideas ng'era otafiire yabagamba byabavubuka mu bavubuka we let people act we let people to be involved so everyone's input is highly valued and welcomed. Kansooke ntereeze Helen asaana waggulu wano bw'ati we tumulabira bulungi. A beautiful Sunday afternoon. Muli ba mukisa bwe mutuukidde ne breaking news zino za kabaka Joe Biden pulls out of the race and what a coincidence that I get lucky to speak to you guys. Muli muyinsike yemu ne Joe Biden. This is a political engagement. Biden agitirimu nnyo naye abawenze out. Because angenda kutandikira out. I don't know if you guys have any reaction, anything to say about it. Hey, Joe Biden, what's up? Akivuddemu awanise ate n'oluvannyuma tugende mu ate ekye Uganda eky'Amerika tukiveeko tugende ku kye Uganda okuba nakyo kya byabufuzi kuddukanya ggwanga ate mmwe omu ku beenyigira mu butereevu kulaba nga tumwekaliriza ebyobufuzi by'eggwanga Uganda n'okulaba nti ebitagenda bulungi bikyusibwa so ekyo kimukola ky'amaanyi kansooke mbalabuseeko mangu nnyo nga bulijjo Ssaalongo Kigundu wano mu masekati ga Amerika agafa mu engola y'eprogramu eno ngikola mu Luganda naye bwe mba ng'owulira ng'oyagala okukosa olulimi olulala lwonna obaako obubaka bw'oyisaawo oli wadde embesi kiinaako mutawaana kansooke ne Helen gwe host waffe kuno Tabamiruka ajja wano very soon sooke tweyanjulire obaddeko wano before si gwe gusoose naye nga otookomyewo ogwokubiri sanyusa okulaba weebala okufiisa akadde sande olwaleero ennaku z'omwezi 20 mu budde buweddeyo Tabamiruka atuuse balamuseeko mangu ekya Biden oba olina kyo kitugambako kyogereko. Bannange balungi abatuwuliriza tweyanzizza nnyo bannange tweyanzeege Ssaalongo okutuwa omukisa guno tetukitwala lightly tusiimira nno ddala nnyo nnyini ddala twebaza abawuliriza tukikube channel mwebale banaye kuwuliriza mwebale kutuninga in tuwongerere ddala tuzimbe tukikube etuuke ku CNN olaba kati breaking news ekyo nkyagadde nnyo weebale kukisa bisoboka bannange let's do it nze amanya neera bampita Nandawula Helen okuva e Chicago era nga ffe tubategekedde ku luno Tabamiruka wa National Unity Platform wano mu Illinois Chicago mpozi nga sinagenda nnyo mu deeply kwogera ku convention okukomentinga ku bigenda mu maaso breaking news eriwo president waffe omulungi Joe Biden is one of my favorite presidents personally in the United States. President abadde ali ku mulamwa tali okutafaananako nga bano ba president abalala okugeza nga gwe siyogere naye. I'm really proud of him. I am so proud of that decision that he has finally taken. Nze sibadde omu ku abo bamupushinga genda mukkiririzaamu nti asobola obukadde si bulwadde naye challenges obutawa Trump mukisa nga womanyi mu nsi muno mwe tuli abantu bakujajinga kuba olwadde ssenyiga bakujajinga kuba okolodde so
kikulu nnyo eri Democratic Party nti Biden waba avudde mu race. Chances z'omukulu Trump n'ebizibu by'abagenda okujja nabyo tuba tuzikendeza. Ate bannaye abalonda mwenna bannange Ugandan community tugende tulonde tetugaana kulonda ono politics naffe atukwatako. Amateeka ge bateekawo gatwaffectinga ndowooza Trump mumuwulira bye yeewaze okujja okukola. Ffenna tuli ba immigrants, at least yeyo ensonga tugiteeke into consideration nga tukola decisions zaffe ez'okulonda. Other than that sijja kwogera bingi. We are so happy about our president's decision. Ate netabamiruka wa Democratic Party ajja Chicago. Week yenyini mwetumalira event yaffe. Natandikira. Right, isn't it? Something yes. Yeah. So within the vicinity, right? Maybe not within the vicinity. Yeah. Of course, zonna hotels zijja kozesebwa naye abantu okusulamu because it's a very big event. Era akavuyo tubadde tujja kasuubira singa tannasalawo president waffe stepping down, but now that he has stepped down, the convention will be peaceful. Come and engage. Come and meet your leaders. Bino ebintu tuyigiramu ate we get to get empowered. So yeah. Byebyo bannange neyanziza sewo. Okay. Real quick mangu. Ebintu bino tubiyigiramu twenyigiramu Uganda nawulira lulinga mwami otafire agamba nti abavubuka mubeeko kyemukolawo. Simanyi oba gwe kiwakiwulira oba kirina reaction. Nakiwulira. Nasigala nze nebuuza mbeera nga nebuuza kati kiki kino otafire kyagamba. Yeah, bannange nga ne president waffe atera obagamba nabo bakoowu naye batya. Gwe oba okyali eyo gye weekwese ng'olowooza olina gw'osanyusa, ne bali abali wali ku mwanjo abalya ssente zammwe abamazeewo amalwaliro gammwe abali responsible for your suffering, nabo bakooye, nabo balaba enkyukakyuka yeetaagisa kubanga ekyo kiva mu General Tafile omanya nti nabo balaba nti embeera esajjuse naye lwakuba bakyegumya. Eyo message yali nnungi nnyo, kitegeeza abavubuka tuve gye tuli, naye akiraba bwe tuba tusituse amaanyi gali muffe, bwe tuba tusituse ensi yaffe tuba tusobola ogitaasa. Ate era nga message eraga nti tuli wabi we tuli tusaana tuyimuke bannange. That's why naffe mutulaba tetusirise. Yesaawa mutwegatteko tuliberating ensi yaffe. Kale tweyanziza nnyo weebale nnyo. Kaakati katugende kutuulizeko ne ku mwami Baale ssebo Marvin Baale ery'eddala lyeryo ndyogedde bulungi saagala kuteebamu. Ye mukama wange. So nsanyusa okulaba weebale nnyo ate naawe okubeera gwe gusookedde ddala mu studio wano. Nsanyusa okulaba weebale byonna by'otuusaako ngolo obuweereza bwe mwenyigira mu byonna. Tubabuuzeeko weeyanjule mangu gwe oba oli awo tebakumanyidde ddala nga bamanyi Helen. Ate naawe tuwe ku reaction yo. Biden avudde mu race. Okirina ki okigambako? Yeah, nja kusooka nakulanya people power, our power and our power people power. So amaanyi g'abantu bannange ge gatubeezaawo ge galeeta enkyukakyuka yonna gye twagala. Mbalamusizza abawuliriza bonna wherever you are in the US and outside the US. Amanya gange nze Marvin. Baale is my other name. Yeah, salongo tweyanziza nnyo okubeera wano. It's my first time. Ne mukama wange Helen. It's a good thing that we're here, and we are here to discuss so many things about the conversion, about the politics aspect of it. Ngenda kujjukizaako, ngenda kwogera nga nze kinnumye nnyo okulaba Biden nti avudde mu lwokaano. It's very sad, political wise, especially when it comes to we the people from Africa. Twandikitwala lightly, but then most of the programs Biden's administration has been implementing or has been putting in place zibadde ziyambako so much the African countries to be further recognized and to have a power to be heard within the US politics or administration when it comes to that.
So Chino Manyo, he was my favorite vice president and the president of the United States from the time memorial of Obama's administration. And I believe he has achieved a lot for the American government, for the American people, a lot. Job creation. Okay. Tusomoozeddwa mu wano tekinologiya Marvin bw'anaabanga atereeza ajja kukomawo tujja kwongerayo ne okuwulira ebigambo bye ku Joe Biden. Meantime kanzireyo wa Helen Nyabo bulira ku I'm so sorry. Oh, okay. Onosonyiwa Salongo. Yeah. Yeah, connection yange keeps on dying out. Yeah. Yeah, so yok backing her out to Firidwanyo. Natete Tulozinze, the person that he has endorsed, Kamala Harris, about the vice president, where she's a child of immigrants and she's a person of color like us. It's actually very, very important. Era nkubirizanyo immigrants that have ability to vote, to go out in big numbers and vote. Though history is but history is we've never had like an American president who's a woman. So I do pray that this time around things go right and things, because omuntu Trump mumanyi era nga mukyala Helen wayogedde Sunday yadde kuddamu bigambo bye ebintu Trump byazze nga ayogera byagenda okukola during Trump's time. That is when the whole immigration system turned upside down. Ebintu Uganda byachivinze, travel bans, visa sanctions. Take note, everybody should take note that those things have been achieved during the time of Biden's administration. So to me, that's a very big credit as a person from my country and as a person who's an immigrant. Singa tubadde mu era ya Trump, he wouldn't care about what was going on in Uganda, you know. Now, African countries are shithole countries. They're shithole countries. So with that, I pray that usually when the president leaves office, it takes a while, close to about like a couple of years. So in case we are not getting back into the presidency office, I believe policies zijja kukola paka emyaka ena ginagwako ono newakubadde yajja okubeerawo nga president naye at least policies zijja kuba nga zitupushingako here and there. But I do pray nti byetugenda okwachivinga bijja kuba byakabi during the presidential elections. Okay. Thank you. All right. So now, did you want to give us a reaction to what Mr. Otafire said recently before we get into now the convention here that you guys are preparing in Chicago? This is a very good example. Ekya Biden kyakoze. Era nze kyekintu kye nsuubira nti Museveni kyalina okukola. Museveni should have stepped aside long time ago. Because abavubuka, believe me or you, Salongo, omwana gw'olina waka atuuka ekiseera n'agamba daddy omanyi kino ekintu kikoze bulala, I think kino okubeerawo ekiti. Ebintu by'omanyi omuvubuka omuto ate ye abimanyi twice. One, I know obudde bungi. Two, they're more exposed. Salongo nja kubuuza nti yes, you might be so much familiar with the phone ng'ogirina waka, but at times mutabani ogenda musanga akoze akantu mbuuze kano okakoze otya. You know, so with that being said, Biden has showed an example. He's been exemplary to the rest of the other leaders, especially those from Africa. Abali ku bukulembeze n'akutukira ku ntebe. So ekintu ekyo nkirelatinga nnyo ne Otafire kyayogedde nti abavubuka ye time yabo balage. So omuvubuka is fearless. Omuvubuka is energetic. Omuvubuka alowooza twice, over 3 times
what somebody else of their age naddala abo abakulu abazeeyi naye ate nga tetugamba nti nno tubasuule ku bbali no basobola okubeera ku bbali for advisory you know kakati kino mukikole wemuti kino mukikole wemuti naye nga but in actual sense give omuvubuka a chance because it's through that until we are going to advance. Omuvubuka omuto takkiriza mu corruption, omuvubuka omuto amanyi ki kyenjagala okulaba nti kati technology njagala kino kikyuke, they work towards it. So nkubiriza nnyo abavubuka bannange abo nabo abaali baweddemu essuubi mu struggle tulabe nti notukomawo. Let's come together and push. Kakati katugende ku convention mangu. Helen manyi nti ye host wano gane team ye jajja kutubuulira oba oli awo aba mweteefuteefu ndaba avuddewo katono simanya nza okubanga owaali nyabo mba nendowooza nti tusoomozeddwa mu tekinologiya kirungi nti okyaliwo kankomyewo gwe gwoba ogulawo stage tubigenda bitya tabamiruka budde bwe buno buweddeyo tutuuseewa tusuubire ki eddoboozi lyo lyavuddeko sorry neyanziza sebo banaye tabamiruka ng'era bwe mutulaba tuli very excited very excited tubuzaayo okuva n'olwaleero countdown yaffe tuli ku nnaku 17 17 days to go 17 days to go ate awo tugamba na 16 kuba olwaleero kati tetulubala naye tuli excited omukolo gwo gwengedde abagula tickets mulina bamwazigula dda oba tonagigula olwaleero lwe lunaku olusembayo okubeera late ng'ogula ticket twagala bakuseere ticket twagala ojje ng'ate oli mu plan mu budget yo bulungi nga togifulumye abatanakola registration yene essaawa tukole registration registration waffe wa $207 boat cruise ya $200 leka tukole registration bannange nga bukyali ku convention tubaleetedde bingi entertainment wuuyo mwami salon nga atandise okubateerako ku flyer tulina abayimbi ab'enjawulo be tuleese tu entertaininga mainly ku boat cruise tulina omuyimbi Lydia Jasmine, tulina omuyimbi Mickey Wine, tulina n'abayimbi abalala bangi, tulina omuyimbi Ziza Zion, ate n'abalala betujja okubalagaawo mu maaso. So tubategekedde nga bwe mumanyi ababaddengayo abatuusengayo, we always have the best time on the boat cruise, we have the best time at the convention. Programs zaffe zonna tuzitegeka bulungi nga ekiri intended okujjamu kivaayo bulungi, naawe abaddewo n'ogenda nga totoma. Nina bemanyi ababaddeko convention zaffe ng'omuconvinsinze nnyo okujja for the first time, naye bw'amala okubeerawo dda n'akugamba sente batusaba ntono. So banange katubeereyo ffenna mulimu bangi abalina ebibuuzo, waliwo bangi abagamba nuupu banaye temumanyi kyakukola, temwetegese, temuyina programu, manya temuyina agenda. Ebyo byonna ebibuuzo tugenda biddamu kubanga lwaki abakulembeze baffe weebali okuva e Kampala okuviira ddala ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General David Louis Lubongo agenda kubeerawo, Mama Zedriga agenda kubeerawo, Deputy President Northern Uganda, spokesperson Waiswa Mufumbiro agenda kubeerawo, Lop Mwami Ssenyonyi Joel agenda kubeerawo n'abalala bangi. So banaye tujje nga tusuubira bingi, ate abakulembeze baffe b'abantu tebagenda kutuula eri wala muleme bawulira, mugenda kubalaba, mugenda kubasisinkana, mugenda ku interactinga nabo, jangu babuze ebibuuzo byo. Ezo zonna sessions tuzirina, program ziri laid out, tujja kugibreakinga down, mujje mubeerewo abakulembeze, even outside of the program
bajja kubeerawo ojja kuba oyita mu hallway omusange lope omukuba ekibuuzo kyo ajja kuwa answer oveewo ng'omatidde naye ebyo tebijja beerawo nga tozze ku mukolo so bannange nze kyenyinza okugamba tubeereyo ffe tubeetegekedde naye tukyalina ebifo bingi registration tukyamwetaaga banaye musasule ka registration mubeereyo kweno memorable event mpozi okujjulizaako awo ku bibuuzo byammwe abantu bye babeera nabyo nobody ready president wammwe yatasaanidde blabla tugenda be answering ne theme y'omukolo emikolo gyaffe usually girina theme tugirunningira kuba events zaffe zaawukanako ku events eza conventions endala tuba n'ekigendererwa nga tekikoma awo mu diaspora wabula nga ekigendererwa kitunulidde ne Uganda empya gye twagala so kuguno mwaka tulina theme eyitibwa envisioning a new Uganda. Envisioning a new Uganda is a very interesting theme according to me because we're going to dig deep mu ebyo bye mwagala olaba mu agenda NUP bw'eneebeze amasomero ganaafaanana gatya tugenda beera ne presentations answering ebyo ebibuuzo tugenda kulaba amalwaliro twagala gali gatya ebyemizannyo birina kubeera bitya abavubuka tubategekedde tutya so many things tugenda byonna kubyogerako mu theme yaffe eyo tuyita no n'abantu bw'obeera eyo ng'osobola okukola paper no preparing olupapula nga luli under that theme wandiika olupapula lwo otutuukirire naye obudde busigaddewo butini nnyo oba olupapula okulukkiriza because it has to be reviewed but yes you're welcome because this should be interactive to sharing ideas ng'era otafiire yabagamba byabavubuka mu bavubuka we let people act we let people to be involved so everyone's input is highly valued and welcomed. And this is everyone. It doesn't. It has to be everyone. Yeah, everyone can present a paper. Just reach out to us. You will present your paper for review, and yeah, you'll be able to present as long as it's in line. It aligns with the theme of that day. Yes, you're welcome to present that paper. Ataku paper presentation tugenda ku awarding aba winners. Oh. Just for the record, Comrade Marvin anansonyiwa. Comrade Marvin mukama wange naye anansonyiwa bannaye. Last year DC Chicago yawangula olupapula twakikuba. Twakikuba. Bannaye mweteekwa n'olwaleero tuyinza odduwangula mu by'okusaaga. Mugamba nti twabbye obululu naye nga yebyo bannaye. Thank you sir. You're welcome. Thank you so much. Sebo Marvin, obiwulidde naawe tubuulire ku by'omanyiiko mu nteekateeka nga bwe ziri. Yo gwe okola nga ne mu ttiimu eno Diaspora National Unity Platform Diaspora Team? National Unity Diaspora Team ku executive ya Dr. Kauma yatwala US. Nsavingako nga akwasaganya chapter zonna n'okuzicommunicating so I'm a chapter liaison communications director on the executive. So buli mu chapter ngenda nkwatamuko ne manya nti Michigan muli mutya New York muli mutya ne tu planning wamu in all the different chapters n'okulaba nti tugulawo ne chapters empya nezeyongerayo we open up new chapters. I work alongside the mobilization team too. Atera nza kulira Boston. I'm the Boston chapter leader. We're tugenda ku ground level. Nza kulira Boston chapter. People power. Yes. Oh, okay. Yeah. Kati ndowooza bya Helen oyinza obutagala kubiddamu kubanga ndowooza atubuulidde ebyokusuubira abakulembeze bajja bw'oba oli wamu kusooka kwagala okwongera wabula kati nga bwe nkufunye Laila we yali wano namubuuzaako nti enkiiko kino bwe muzikola ebigendererwa biri ki kati nga bwe nfunye communications director himself ebigendererwa bya America zino eziteeketeekebwa naawe katufuna akakiso okuwulira mu bigambo bye kiki what are the objectives? Why do we ekintu ekisooka manyi obuuzaako mukyala Helen
n'omuntu atali wankyukakyuka akkirizibwa okujja n'apresentinga 100 yes n'atera oyo omuntu abanga azze okupresentinga aba ayagalawo enkyukakyuka ekolebwe nwabanga nga wandowooza endala so NUP ndowooza y'abantu people power ndowooza endowooza eyo gye twagala nti tulabe nti tutwala ensi yaffe mu maaso okulowooza n'ogamba okay tusukulumeko ku bintu ebirala bye tubadde tulaba so bwe tuba nga tuzze wamu tubeera tugenda kusukulumyako tudde ku level endala tulabe nti ebintu ebyo bikolebwa mu nsi yaffe so buli omu nga yandyagadde okimanyi nti mulimu abantu nga ngenda kuwa example nga wa FDC naye ng'ayagala enkyukakyuka ng'alina endowooza esukkulumako ku balala gye balowooza omanyi abantu bagenda ne batunuulira nti people power then ne badrawing a line oli n'waba ng'atudde wano nga wa gundi ndala wa kisinde kirala nange atudde wano eno we become enemies no we are not enemies of anybody tuli bantu omu tuli bannayuganda twagala kutereza Uganda so abantu baleme kutwala ekyo kifaananyi eyo out there nti bw'obeera ng'oli wa NUP wa people power you become an enemy of the state ekyo endowooza Museveni yagireese nti omuntu ow'enkyukakyuka endala we yandibadde nga interactinga naawe agamba abo balala no we are not different era ekyo ekintu kye tugezaako nnyo okulwanisa mu community we are part of the community we don't come from Mars we are part of the community so ekisinde kino ekya people power buli wekitegeka zino tabamiruka tugezaako nnyo okulaba nti tuleeta abantu abalina endowooza y'emu naffe okujja tubeere wamu kireeta enkyukakyuka mu nsi yaffe at times abantu bayinza obutafuna kakisa nti okay mbadde eyo nze Ssaalongo nandyagadde okuwandiika ekintu ky'endowooza ekyandibadde kibenefitinga Uganda naye nkoze ntya then tabamiruka ono wafuna akakakisa because then president atwala ekisinde kyaffe waali okubye pepayo ya mulembe ya kabi tugitunulamu awo nga pepa ya Ssaalongo egenda ku manifesto ya NUP oba ya people power nga tugamba okay we tubanga ng'obuyinza buli mu mikono gyaffe nga befe abali mu ntebe UCC oba ebadde ejjako emikutu gy'abantu Ssaalongo agambye nedda buli muntu abeere ne communication ya bwereere radio buli omu agulewo nga bw'ayagala licenses zibeere wezitiri so byebyo ebintu ebimu bye twachivinga as a group so tabamiruka zino we bring it up not for only NUP but also for everybody in people power that believes in change amaanyi g'abantu people power is everybody from all the different backgrounds so saagala bakitwale nti soni NUP tetujja kigenda muno let everybody come era oli wabanga alina ability ajje atwegatteko tulabe nkunga all midwest kano ke kakisa ekintu bwe kibeera nga kiri mu midwest simanyi lwaki omuntu ali Iowa ali Minnesota ali Wisconsin Michigan Ohio lwaki temujja kubanga it's just a drivable distance nandirowoozeza nti states zino zonna ezirinaanyawo okumpi bannange mwandize mu bungi nnyo era tubakubiriza bw'obanga omanyi kyoli mu state ezo ng'okkiriza mu nkyukakyuka teme kwogera nkyukakyuka nga tugyogera nga tugamba mpagira njagala enkyukakyuka girage ogenda giraga otya jangu president gyali mu midwest so mujje mu bungi bannange tulabe nti tuwagira ekisinde n'enkyukakyuka gye twagala mu nsi yaffe wow okikubye bulungi ku last minutes awe kati waliwo akatereka konna bw'oba alinayo ssebo kati gw'oli ku ddala ya waggulu any update gyoga nti Helen teyajogeddeko
abagenya b'okusuubira abakulembeze abagenda okuva Kampala side yabogeddeko waba waliyo gwayeseeyo oyinza okupulaginga in. Kenyinza okwogerako nnyo akali very important bujja kubanga bubiri ye leadership training. Omanyi nakubibwako awo amasimu emabega nti kati mugambe leadership training eno egenda kuba etya. Erabika yaba leaders ne mugamba nedda so musi babiri. Leadership training wetunaba tugenda mu nsi empya twetaaga okubeera well equipped. Tugenda kufuga tutya ensi yaffe. So leadership training eyo egenda kubeerawo Thursday. It's going to be on I think it's going to be on Thursday. I can't get the right day. It's going to be on Thursday. So leadership training eyo egenda kuyambako okubeera nga etugattako ku skill sets ze twetaaga. How we can be empowered as leaders. Leero ndi leader, enkya omulala agenda kuba leader. So ya buli omu. So buli omu anaaba azze. Okay. Jangu ofune obumanyirivu mu leadership bwe twetaaga. Tuna ba professors abagenda okujja okutusomesa. Tugenda kubanga tuwuliriza abo keynote speakers abalala abagenda okubeera mu conversion. Abo nabo bagenda kubeerayo. Then the most important part also is the demonstration egenda okubaayo. Egenda kubeerayo ku Friday. Demonstration eyo, I believe, egenda kubanga awakening everybody. It's going to be, I think, one of the big demonstrations in Midwest ever. So nandisabye abantu jangu ku Lwokutaano ku makya. Jangu tutambulire eddembe, jangu tutambulire ensi yaffe gye twagala okulaba nti nno tugikyusakyusa. So that demonstration is going to happen on Friday. So I really look forward to seeing people, many people, bajje placards zaabwe gwandikako tinze Saalongo ekibadde kinnuma ebbanga lino lyonna kino corruption gujangu wandika ekipande kyo ojje ku demonstration n'ekyo ekipande, and we call upon everyone ajumbire abana abazze ku conversion namwe mukere ku makya temwerabire mundu yaffe. Simanyi Saalongo obe mundu yaffe ogimanyi. Evaamu essasiza mba ndi wansi wa mmeeza. Emundu eno nti weetuuka n'enjijjayo ng'abantu bayimiridde awo mu bungi buli omu. Wa NRM ajja kudduka ye Beret. Okay. Ojja kundaba buli wamu. So ojja kusaba buli omu n'abazze bannange temwerabirayo Beret yaffe, lyessasi lyaffe lye tuyina erikuba abo abalabe baffe. Era balitya nnyo n'amaanyi. So come in many numbers, everybody. Yeah, byenyiza okwogera. Thank you so much. Most welcome. Beyanziza nnyo akadde ke mumpadde, ndowooza awo tetugenda kusukkawo. Helen, oba olinayo akatalekeka oyinza okatugamba n'endowooza kambaleke muddeyo ku weekend. Osebo. Neeyaziza mpozi akatalekeka nja kwongerezako katini. Mwami Marvin yannyonnyodde bulungi lwaki tubeera ne conventions zino. Naye ensonga endala era nga ensonga lwaki twatandika obeera ne zino conventions. Arua 13, August of 13th saga, 4 years ago, I think it's 4 years ago, when Baserabide, President waffe bwe yafuna attack ey'okwagala okuttibwa. Ne tuluzinga one of our own, Yasin Kauma. Bantu bangi abanyigirizibwa mw'eyo embeera. So after that situation twagamba tukoze tutya okujjukira abantu baffe bano, okucelebratinga ba foot soldiers baffe. So mainly we are celebrating the patriots. That's why munda tugiyita Patriots Day. Era omukolo gwaffe eva gulina okubeerako olunaku lwa 13 because that's when we celebrate our patriots. So nekyo tukikeepinga in mind, NUP tetwerabira abantu baffe. We also celebrate the people that involve themselves in this revolution movement. Mwami Marvin yabamenyedde mu programu nga zinnyonnyonnyo bannange. Leadership training ejja kubeerayo ku Thursday from 2 p.m. to 6 p.m. Mutuuke nga bukyali kubajjukira, that is the arrival day of the delegates. Lwe tutandika okuyingira hotel.
naye tubeereyo kuba ku lunaku tulina activities nyingi. Tulinayo regular after the leadership training, tulinayo akapiira, tulina soccer game. Chicago Cranes egenda zanya n'abagenyi baffe. So mujje mu bungi mubeerewo, tujja abatazanya okusupportinga, ate era naawo kigenda bakiseera kirungi kya interactinga n'abakulembeze kuba bonna almost bajja kuba batuuse, bajja beerawo nga n'omukulembeze kwali. So mubeereewo bannange, tujja kuba ne barbecue then ne soccer game. That is the Thursday. Then Friday Mwami Marvin yabagambye tujja obeerayo ne demonstration. Ku Friday tubeera ne demonstration. Ku Saturday bingi program. I could break it down naye nga byonna bye tumenye n'ebirala bye tutayogeddeko. Tulina olukuŋŋaana lw'abakyala ku Friday. Friday ssaawa emu y'akawungeezi. Tulina olukuŋŋaana lw'abakyala gwe mulundi ogusoose kubeera ne women event. Eno women event tugitaddewo ku celebrating abakyala abali mu struggle. We've realized nti eno struggle ate abakyala bagyenyigiddemu nnyo. Bambadde overall mubalaba ku front line. Ba Olivia mubalaba lutaaya abalemedde mu makomera. So tusazeewo tucelebrating abo abakyala ne input yaabwe. Ate n'abakyala b'abakulembeze baffe bayise mu bingi. Omwami we bamukwata ne bamutocharinga kati ng'eyarua gye twogerako. Even if gwe togenze ku front line, that trauma. So we are going to talk about that trauma abantu gye bayitamu. Tubeereyo ku olwo olukuŋŋaana lw'abakyala kuliko fundraiser. Tujja supportingayo ku families eziri affected, tusobole okukwatanga olaba Olivia ne tugamba ku guno omukolo tujja kusponsoringa ku baana ba Olivia, maybe tuition, maybe anything. So banaye omukolo guli packed. Abakyala omukolo ogwo tujje nga tuwambadde bulungi. It's a glamorous event. Nekiteeteeyi kyo ekirungi ennyo ogenda tambulira ku red carpet. Tugenda kubeera mu kaseera kaffe ka kweyagala naye n'abaami tubaleete. N'abaami tujje nabo bajja beerawo nga batuwuliriza ate ne support yaabwe tugyagala. Ndowooza tukomaawo. Aboogezi bagenda kujja bangi. Mwami Salo ng'agenda baleetera aboogezi abalala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeegesewo. Kale bannange mubaagaliza akawungeezi akalungi bonna mubandabire abali eka ne and beyond. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwami Saalongo webali nnyo. Webali ddala. Naye njagala okungireyo awo ku bantu. Kunga abantu. Njagala bawulirize ekigambo okuva eri ggwe. Kunga muko towulire ssebo. Nkunga? Kakati nze ntera kubagamba nti wano mu masekati ga America states zino nnyingi ezitwetoolodde ezikola amasekati ga America, Chicago, Illinois gye tulimu wano, Minnesota, Wisconsin, Ohio, Iowa, Indiana, Michigan. Tuyina oluganda olutugatta awamu. Kakati olwale era n'enkola yaffe eya wano mu Chicago nti omuntu waba wateeseteese byateekeka ffe tuwagira. Tuyina omwami eyatujjukiza recently omwami Kalanzi wa wano mukulembeze mu kibiina kyaffe kyaggwanga mujje yagambye abantu nti we have more in common than what divides us. Era n'abaga nti kino kiteekekeddwa wano mu backyard yaffe, tewali ensonga lwaki tuweetaba mu ngeri emu endala. Oba ojja ku lyato jangu kino ky'osobola. Era nange nzikiriziganya naye in that spirit nti muveeyo mujje, kino kiri waffe wano, mujje tuwulirize eggwanga lyaffe nga bwe mugambye. I agree, I can't disagree with that. Nnyinza okuba nga seetaba mu byabufuzi butereevu olw'ensonga emu oba endala, ebyokwekubiira ebyo olw'okukuweereza bwange mu bwakabaka bwa Buganda, seetaba mu byakwekubiira direct. It's not that nti ebyobufuzi bya Uganda tebinkwatako oba ebikyamu sibiraba, naye seetaba mu byakwekubiira, wabula nze bwe ndaba nga bwe mwogedde, I couldn't help but agree. Eggwanga lyaffe ate tusaanidde okulyekyusiza. Abaana Kenya obalaba baalyekwatiddemu ne baga nti bino tetubyagala. You may not agree with everything that they did and how they went about everything, but at the end of the day baagala nkyukakyuka, bakondeeminga obukenuzi, obulyake, ebyo byonna binyigiriza ffenna wamu. Nobody does not likes that.
So awo ndowooza mbasikozebwe. Amina. People power. Our power. Our power. And our power. People power. So, yeah. Kakati katoyona. Attention, all change-seeking Ugandans. The National Unity Platform USA Diaspora Team cordially invites you to the highly anticipated NUP Chicago 2024 Diaspora Convention. Join us at the prestigious Marriott Chicago O'Hare, located at 8535 West Higgins Road, Chicago, Illinois 60631 USA, from August 8 to 12, 2024. Get ready for an event like no other. Prepare to be inspired by our distinguished guests, including NUP party leadership from Uganda, members of parliament, and special guests from the United States Congress. Engage with renowned experts and representatives from civil society organizations as we collectively envision a new Uganda. Our theme for this conference is Envisioning a New Uganda. Together, we will strategize on an agenda that NUP will deliver to bring real change to Uganda. Don't miss out on our leading training sessions, dynamic youth workshops, thought-provoking panel discussions, and a rally for democracy that will ignite your passion for change. But that's not all. Prepare to be entertained by world-class performers, including prominent artists from Uganda and the diaspora. Enjoy your breathtaking boat cruise and the freedom concert that will leave you inspired. Registration is now open on our website at diasporanup.org. Secure your spot today for only $270. And for those seeking to experience our exclusive boat cruise, tickets are available for $200. Plus, take advantage of our special hotel reservation rate of $179 per night. For more information and inquiries, please contact Godfrey Nyenje at +1 224 280 9419 or Helen Nandawula at +1 518 209 6244 or Daniel Kauma at +1 651 278 6724. We eagerly anticipate hosting you at the NUP Chicago 2024 Diaspora USA Convention. Together, let's pave way for a brighter future for Uganda. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Mwasomsa Bulaya salongo kigonga bujono masakati kameka akatambi akako kaliko mail na bikyebyo kakadde baba wedeza kakadde nnyo mu kesonyowe obuli kipyo kibo kyekino nti Bruno Semax agenda kufumya akatumba kajja kapya akatumye emengo twesangeyo alero tugenda wale